naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga kibali bagala kwali kutuuka mu parliament batuuka mu parliament naye omwaka emyaka that was 1966 benyini benfuulira Ssekabaka Muteesa era olwasira Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku sayidi y'obuti ne bajoininga UPC musinga okumanya ebyo byafaayo. Kitegeeza ki tine mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kuba kiriza obaganda ku mulembe guno nakwo kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eyo. So baweebwa emirimu sijja kwogera linnya naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe tonubulira bya Uganda oyo tayagala Kabaka ffe tuli ba Buganda yekko yatuleetera bya Uganda ffe tuli ba Buganda yekka naye beebamu bene yabatubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume. Be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyabo nga baabuse dda nga beegase bwoyo yalonda minisita ng'omulimu gwe gwakukola Ssaabasajja Kabaka. So ekyo kyagende nkibagambe kati nga kyalina omukisa ogwogera nammwe ffenna tetumanyi bigenda kuddako. Njagala obbawa oba kubula abaana ba Buganda nti buli gy'ogenda you are the representation of Buganda. Buli gy'olaga yonna yonna okusanga wano nze nyina mikwano gyange wali omukwano gwange Nubianli ne bw'olaba disense bw'olaba ng'alina empisa najja nagamba ndi munubbi oga naye abanubbi balina empisa yensonga y'emu ku baganda baffe bonna bonna. Kati gwe ng'Obuganda gy'otambulira twakiyimbako ne tugamba kati buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira amanya nti okiikirira Buganda yattu. Buli w'ogenda you are the representation of Buganda. Ekibuuzo kiri nti kifaananyi ki eky'Abaganda ky'obawa? Oli mu konfaminga be baali bagamba be batwogerako be batukogera nti tuli bankwe oba oli mukakasa abantu nti abasajja Abaganda tuli balungi tuli bagezi tuli balowooza ate tuwaniriza buli omu. Ekyo kiri gye muli Baganda bange mukirowoozeeko. Njagala obajjukiza bantu mmwe tiwaliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutu misrepresentinga. Misrepresentation kikigana okutukiikirira obubi. There's an effort okutukiikirira obubi. Tunula ku media houses tunula ekifaananyi ky'Omuganda kikye bakuwa tebajja kuleetera Dani Mulika ng'ekifaananyi ky'Omuganda bajja kuleetera abasajja mivule. Tebagenda kuleetera owekitiibwa Israel Mayengo ng'ekifaananyi ky'Omuganda no bajja kuleetera kusaasira. Tebagenda kuleetera Professor Dumba nti kyekino ekifaananyi ky'Omuganda no bajja kuleetera ani. So ekyo mukimanye nti it is deliberate. Eyo si nsobi kiri deliberate. So mubeere faamu mwekiikirire mwenga mmwe kagenderere okuba nti kuzi panozi kuzi TV show ne ku radio station si bano be baleeta si be baleeta balina be baleeta abaabwe kubanga bayibuna ekifaananyi eky'Omuganda kyebaagala okulaba abaffe gwe okozeewo ekyokuteekawo ekifaananyi nti si faawo yeffe bano tetufaanananga mivule tufaanananga Israel Mayengo bwe tuwe tulowooza tulowooza nga okusaasira tulowooza nga Mulika batulowooza. Ekyo tekyewunyisa lwaki ne ku TVs ne radios ezaffe tojja kumpulirako tojja kulirako abasajja abaffe. Tuyambako okusinga ekifaananyi kya Buganda ekirungi oba tuyambako okusinga ekifaananyi kya Buganda ekibi? Ekibuuzo kyansi kya bakama bange ekyo kibuuzo kyammwe abaana ba Buganda. Njagala obbasaba era mbadde wano bangi nnyo bakama bange sina moral authority kuwa bakama bange na bakadde bange ebirowoozo naye nze nina firm radical belief tibye twagala byonna byonna tusobola bitukako naye ekizibu kye tulina kati si kyankola si kya policy no kubanga ne constitution yenyingi tulina teweebwa kitiibwa. So ekizibu kye tulina si kyankola nedda ekizibu kye tulina kya ddembe freedom kya rights of citizenship.
okubeera omutuuze. Temuli batuuze, temuli batuuze, temuli bannayuganda. Kuba n'endagamuntu gy'olina eriko olunaku z'omwezi wegenda okuggwako, kitegeeza lwoggwako toli muki. So tunoonye freedom, ebirala bijja twongerwako. Tosobola kubeera tolina ground etandika kubanja federo kati nga tolina munnawo, basobola okugamba ekya toli munnayuganda. So tufune rights zaffe, our votability nga mweke mwagala nga kisobola okukolebwa nga mukikubako akalulu. Mu nsi ezakulakulana buli kimu bakikubako akalulu. Ebyo ly'eddoboozi ly'abantu ne musimba layini ne mugamba twagambibwe tuti. Oyinza okujjano ne weetetekula n'oyogera ebyamagezi byonna byonna naye ng'abantu tebabitegedde era ne balondawo ekikyamu. Kyekiri owekitiibwa Mulika kyagamba civic education, openinga obwongo bw'abantu bamanye basobole okukola okusalawo nga kuli informed. Ekirala bafune right eyeesalirawo nga kyebasazeewo kyekyo. Awo tuba tusobola okusalawo nti twagala federo, tuba tusobola okusalawo nti twagala kino, tusobola okusalawo si ffe Abaganda lwakuba ekigambo federo bakigandawaza, naye federo teyamba n'Abaganda okusinga. Nze nkakasa nga Uganda efunye federo, Abakalamoja be basinga okunyumirwa, Abanyoro basinga okuba abagagga, naye ekigambo bakigandawaza. Ogamba ekigambo federo bagamba federo ebyo Abaganda. So abantu bawe freedom eyerowoleza, tubasensitizing civic education. Mukadde waffe yayogerako jasi batugamba. Njagala no bagamba bino ebintu biri ebisembayo. Kino abamu mukimanyi, abamu temukimanyi. But Buganda is not a tribe. Nchidamu, Buganda si kabila. Buganda is a nation. Buganda gwanga eryatandikwawo emyaka 8 egiyize. Yalitandikwawo Kabaka Kintu, abamu bagamba yabambale, abalala bagamba yabasese, naye yonna gye yava yali musajja muddugavu n'atandikawo eggwanga ne bayita Buganda. Tuli Buganda. Eggwanga baali baliyita Mwawa, twekutula ku Bunyolo, twali mu group butonotono n'azimba Buganda. Ze mu ndowooza yange ye Pan-Africans eyasooka. Kubeera singa abafuzi ab'amatwale tebayingirira mu programu eyo, oba oliawo singa za developing nga kingdom, oba oliawo singa Africa eri bumu. Kubanga obwakabaka obwa Shakazulu bwali buli mu kugaziwa, obw'e Buganda nga buli mu kugaziwa, n'obulala n'obulala n'obulala. Naye lwaki bagamba nti tetuli tribe? Ekyo kijja bayamba okumanya nti omuntu Omuganda yaani, Omuganda afuuka bufuusi Muganda, era Omuganda omulabira ku mpisa ze na ku bikolwa bye. Kyobola tulina Abaganda Gere, tulina Abaganda Nakabala, tulina n'Abaganda Wawu. Omuganda Wawu yawawudde empisa ze n'enneeyisa n'afuuka Omuganda. Kino tekitandikire ku mulembe gwaffe, kyatandikira dda. Ssekabaka Muteesa yalina kyaliwe gwe bayitanga Dawudi Okyenge, yalina mukwano gwe Mukama oli mukiseera. Yalina mukwano gwe bayitanga Dawudi Okyenge nga yafuuka Muganda olw'empisa ze n'enkolagana. Bamuwa n'ekyalo Kiramba wali Kansana Nansana. Kizibu ekityo twete tunazaalibwa. Ssaabasajja Kabaka yalonda omukungu nga muyimbi ye Mwamuru. Nafuuka Muganda. Kakatize bw'osanga nga nyina bakyali bange banfumbiro nga bafuuse Baganda, balubongoya nga bafuuse Baganda. Sinze mbitandise babeera Bakabaka na Bassekabaka. So ekyo kikulaga that is our culture. Our culture is uniting, is integrating. The faith twalikusinga modern culture. Culture yaffe yayagalibwa buli muntu. Bino Museveni yaleese obukyalina okusosola mu mawanga. Okubalowoozesa temulina kubeera bamukwano, tulina kubasa mu ggwanga eritali liryo. So don't look at yourself as a tribe, look at yourself as a nation and build on that 800-year-old history. Ekisemberayo ddala nekino kankibabulire ti Buganda si central region. Nkidamu Buganda si central region. Owekiba Mayiga yakyogeddeko. Buganda is Buganda. It's Buganda region.
bwe tuba tulina Kyobe, tulina Nkole, tulina Busoga, tubaki tubeera na sente. Ekyogerako olulala nga nyomba lwaki Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda, kubanga mukama wange Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Sabulira na lwakitiibwa n'omu ayonga ne tewakyaliwo Buganda, technically tewakyaliwo Buganda, Buganda yasigala mitima gyaffe ne bagisangulawo ne bawandiikawo Central. Ate nga teri mu Central kambabuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki eri tuli mu North Sudan, gwanga ki eri tuli mu East Kenya, gwanga ki eri tuli mu West, gwanga ki eri tuli mu South Tanzania. Kakati territory bwebange genda nekolera ddala ku Tanzania ebeera Central. Ekisemberayo ddala Baganda bange engeri gye weeyisa n'ebyokola tekikufula Omuganda, engeri gye weeyisa n'ebyokola tekikufula Omuganda. That is historical. Okuva edda bwetu bwe tubadde Ssekabaka Kintu nga yakatandikawo eggwanga erya Buganda. Buganda yali ekoma Nansana, waliwo amawanga amalala, waliwo Abagungu, walingawo Abanyala, walingawo Abasese nabo baali byabwe, wabeerangawo esaza Honorable Ggwe esaza ly'ovaamu, wabeerangawo Abaluuli n'abalala. Tewaliwo Baganda kubanga ensi baali bagiyita Mwawa. Ssekabaka Kintu najja n'atandika okugatta eggwanga lino n'agenda nga ligazibwa era buli ali mu territory eno abeera Muganda. Mwewalenga nnyo okusosalagana nga muli baana banju eno n'abannyo bannabyabufuzi kubanga ayagala okuyisawo kyayisizaawo. Muganda we ava e Kayunga n'agamba nti si Muganda, n'amuyita Omunyala. Muganda we ava e Buluuli n'agamba nti si Muganda, ne bw'aba yeddira ekika kye kya Buganda n'amuyita Omuluuli. Mbalinze ave Sese mumuyita Omusese, mbalinze ave Buddu mumuyita Omuddu. Mukama wange ambira ddala waggulu, nsaba okwemaliriza nga nkwebaza ssebo, naye era nga mpuulira n'abaana ba Buganda bali wano n'abatulabe ku mitimbagano. Ffe mukama wange tuli baana ba wano, nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ndi muzzukulu wa Kayiira, mba mu ndyo olwali mu Bakatikkiro 7 era nga ne jjajjange Katikkiro yasembayo Kamalabyonna eyasooka wano mu Buganda. Naye mukama wange okufaanana ne jjajjaffe Ssekabaka Kintu, missoni yaffe si ya wano mu Buganda yokka, missoni yaffe ya Uganda yonna. Era bwe tufuluma Kabira yaffe tugireka ku mulyango ne tufuuka Bannayuganda. Eyo ensonga lwaki bw'ensala Kiira nfuuka Ngobi, tukola bw'ensala Kaluma nfuuka Ogenga Pierre, bw'egenda mu West Nile nfuuka Obini. Tulina omukisa nti okuva ku mulembe gwa Benchwanuka bazzeemu ne ba-acceptinga omuntu ava wano nga tubuuka byonna bye batuteekako, amannya amabi ge baali batuteekako n'ebyapa ebikyamu bye tutaaliwo naye nga tuli bisasulira olwaleero. Byonna Katonda akkiriza tubisukka. Missoni yaffe yakununula Uganda yonna, kuba Buganda tesobola kutereera nga Uganda teteredde. Naye tumanyi nti Uganda bw'etereera ne Buganda ejja kutereera, kubanga ekibonyaabonya Abateeso, kyekibonyaabonya Abasoga, kyekibonyaabonya Abaganda, kyekibonyaabonya Abagwere, kyekibonyaabonya Abanyankole, ate nga kiri kintu kimu kyokka nakyemalira gwe bayitayo Bengabuta Museveni gwe njagala okuggyako ate nga tugenda mu ambira ddala waggulu Mukama wange nzikiriza nkwebaze ennyo weebalire ddala Mukama yeebale kuwangaaza, tukwagala nnyo, tukwenyumiririzaamu. Waliwo ensonga lwaki owangala okutuuka ku myaka gino ate ng'okyawangaala, wadde nga abamu bajja kugenda mu maaso nga bakemetererwa emmeeme, naye tumanyi omutonzi waffe yakola ki? Sebo ngambira ddala waggulu principal w'essomero lino yakuwadde ekirabo naye saapeseza naye
Jasi mpulidde okwetwaza kungi nga ndaba ekifaananyi kyange akigase n'ekikyo ekyo ekitiibwa ky'amaanyi naye atalingeewanayogedde nange kuba nange nalowooza kirabo ki kyenyinza okuwa neŋŋamba kino sinze nakisiize lokirikola teeka wansi kino sinze nakisiize naye nange nalowoozeza abantu ababiri bensinga okwagala nga bw'omukubo neŋŋamba omusizi w'ebifaananyi ansinjira abantu abo era mukama wange nzikiriza okuba okusemako kuleeterekana akalabo akabira ddala omutima gwange n'omutima gy'abanange abanationalprotacto webale nnyo webale edansiro Ssaabasajja Kabaka wange njakusaba tuyimirire tukupe engalo ez'amaanyi nga twebaza obubaka bwa pulezidenti eri owekitiibwa Katikkiro asebo pulezidenti webale nnyo webale ddala era nzikiriza abaganda abakuŋŋaanye wano n'Obuganda bwonna musanyufu olw'ebigambo ebyo era n'owekitiibwa Katikkiro musanyufu nnyo olw'ebigambo n'ekirabo engalo ez'amaanyi ez'ekitabo kya pulezidenti kyakwasiza owekitiibwa Katikkiro webale nnyo webale ddala pulezidenti ekirabo kirungi nnyo sebo Principal Semaganda Ronald simanyi ku mwenna ali yakombye munne oba yabadde president oba yabadde Ggwe wansi nakusaba tutuule ensawo tetubira kwatiriza mulyanaka oluyimba nenjejayo owekitiibwa Katikkiro waliwo munnabulemeezi yaliko munnakobazambogo yaliko ssentebe wa Kalibagendo ng'asomera ku Chwattu era yaliko ssentebe wa Nkobazambogo ku Ndejje University munnakobazambogo we bamwita Gunjo Sam yayiiza oluyimba olulungi ennyo era nja kusaba mu kaseera kano owekitiibwa nga tunnakuyita tuwe omukisa munnabulemeezi oyo ayimbe oluyimba olwo era niwabaawo alina obubaka bwonna obw'ekirabo bwe yaleese okusiima owekitiibwa Katikkiro abuleete mu kaseera kano kale serebera